Balamusizza nga bulijjo. Nze Luko Esigire era tukuŋŋaanidde wano mu Lubiri Emmengo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 27 ng'ekituleeseewo nga security ekyokuba nti nno tutuula n'abakulu Emmengo nga kw'otadde n'abategesi b'Enkuuka, tumanyi oba Kivvulu oba Mikolo, naye nga buli mwaka omwaka guba guggwaako Enkuuka ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 era ng'abasecurity twetuula n'abakulu Emmengo nga kw'otadde abategesi okuli CBS n'obutegedde mulala Abtex okuba nti nno tusala empenda ku tutya bwe tugenda okukuuma abantu ku lunaku olwo. Era tukkaanyizza ku bintu bingi bye tusabye abategesi okuteeka mu nkola okulaba nti nno abantu ba bulijjo abayitiddwa nga kw'otadde n'abagenyi abakulu abayimbi bayita mu lunaku olwo nga tewali n'omu afunye buzibu bwonna. Era nabo tubategeezezza, tubawadde obweyamo bwaffe ku nsonga ya security eya traffic okulaba nti nno abantu bajja bba bayita mu ring road ono ku lunaku olwo nga tewali n'omu ataataaganyizibwa, kubanga bw'eri enkola tutera okuggala enguudo ezo olunaku olwo abantu babe nga basobola okutambula obulungi okuba nti bayingira ekibangirizi kino. Essaawa ez'okuyingira zoogeddwako era abategesi bajja bba bazibategeeza nga kw'otadde ne ze tulina okukomako okuba nti nno tweyagalira mu Kivvulu kino ekijja obbeera nga kijja yingira n'ennaku z'omwezi lumu kuba wajja bba aweera ne fireworks ku lunaku olwo. So tuli bamalirivu ng'abebyokwerinda okuba nti no tuwa obukuumi era tusaba bonna abagenda okwenyigira mu Kivvulu kino okugoberera ebiragiro ebigenda okuba nga biweebwa abasirikale baffe abali ku makubo aba traffic nga kw'otadde n'abo abagenda obbeera ku points ez'enjawulo abantu be bagenda obba nga bayingirira. Tewali ajja kuba nga akkirizibwa okuyingira nga tasasudde tiketi, nga talina tiketi emuyingiza, era abo bonna abanaaba bagezaako okukola effujjo okwagala oyingiza Ekivvulu kino obwereere nabo bajja bba tubalemesa. So vaani zaffe zideployingiddwa ez'abasirikale omuli aba UPDF, omuli aba poliisi abali mu ngoye eza bulijjo eza poliisi n'eza buyonjo, era nga tuli beetegefu okulaba nti no tukwasizaako Obwakabaka nga kw'otadde n'abategesi okulaba nti Ekivvulu kino olunaku olwo kitambula bulungi nga tewali n'omu akirinnyeemu. Embeera yonna eriwo ey'obweraliikirivu eri mu ggwanga nga bwe mugimanyi ey'obutujju nayo tugyogeddeko ne tuteekawo ebirina okuba nti no bigobererwa, era teri n'omu ajja kukkirizibwa kuyingira na kintu kyefaananyirizaako kisi oba ekiyinza obbeera eky'obulabe eri omuntu yenna mu kibangirizi kino. So n'olwekyo tuli beetegefu okukwatagana n'abantu bonna bwe tupulaninze nabo okulaba nti tufuna olunaku olulungi ennaku z'omwezi 31 n'olumu. Mwebale. Why don't we do what we did last year? Remember, people came, then we divert them. They first kind of here. I think you see where the other school is, the other gate. We don't allow the checkpoint there. After all of this, now last year, we had more steps this side. Remember, we cut off people from going up. Yeah. People were diverted here. You clear it, the most there is a little place for it. Then you can do your posters, you can do anything that there. Hey, just flash that the way we did last year. So let us not take over. Upload that this now, this thing. where do you understand setup? You first come. You go like this, let it show you. After parking, They walk. Then we divert them all to you. Basololeze wansi wano kosa zibeere wano abantu batambule kutambuza. Now, what you do, that is still okay. You see what?
It's still okay. Normally, But what I don't want after parking there, then you put up a setup. After checking and clearing. How do you see that? I have no problem. What I do not want is mixed ticketing and vehicles. No. So you can, if you fear that people can sneak here, okay, you can set up this side. If they put a point here, You put a point here, no parking this side. No parking. But here, It is this side. me, I will want this road to be clear. It's going to be Whatever clear. you do here, you can sell your tickets here, but this road must be what? Let's utilize this space for that business. So we check from somewhere. I will come back later. Later and tell you what. But all cars must come. cannot be used for parking. No, parking is this place, this side. You see, after the gate collections from down. There is no any activity outside the gate. It is inside. Then when the parking is full, do you have that fear? What happens? We probably will cut off the parking. We can still provide the other side down, not this one, but down still. We have a very big space for that. A bigger space. Olunaku olwaleero tubadde kuzimu ku nteekateeka ezisembayo eza Enkuuka Tobongoota wano mu Lubiri e Mengo nga tulina ebitongole byonna ebya security, tulina city, tulina military, tulina police, tulina amagye n'ebitongole ebirala piso byonna bibadde wano olwaleero okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi nga 31 kujja kubeera lwa Sande eno nti abantu bajja bulungi n'ebyabwe ate ne baddayo nabyo ate nga bafunye essanyu eriggalawo omwaka ate n'eriggulawo omwaka n'omutanda waabwe banaaba asiimye okubeera nabo olunaku lw'Essande nga 31. N'enteekateeka tuzimaze olaba emiryango abantu banaayingira batya, abagenyi abakulu bagenda kuyingira batya, ab'ebintu mulina okuyingira ennaku z'omwezi nga 39 kubanga 31st muyinza obutafuna mukisa kuyingira kubanga security y'omulundi guno egenda kubeera tight olw'ensonga nti Enkuuka Tobongoota egenda kubeera ya byafaayo era egenda kuleeta abantu okuva ebule n'ebunaayira olw'ensonga nti enteekateeka ya njawulo okusinga za bulijjo ezibeerawo. Y'ensonga ebadde tuleese olwaleero naye nga meeting zikyagenda mu maaso ne meeting ezisembayo zijja kubeera za nnaku z'omwezi nga 3 kulangirira enteekateeka nga tuziggyeko engalo ate tulinde abantu abanajja mu Nkuuka Tobongoota nga 31. Kyekituleese wano mu Lubiri e Mengo okulaba nti enteekateeka zonna zibeera taratibu, zonna zibeera malidaadi okulaba nti buli muntu agenda okujja wano addayo nga bwe yazze nga takwatiddwa ku nsawo. Bano abatapapa bakwata mu nsawo z'abantu tetubeetaaga, temutawaana okwetantala e Mengo kuba ku mulundi guno security yonna eweddeyo kuba gwe mukolo mukulu ogusinga mu ggwanga obunene era ne security zonna zituwadde obudde era twebaza poliisi n'amagye amaanyi ge batadde wano ku mukolo guno ogw'enkuuka balaze nti ddala Ssaabasajja Kabaka bamuwa ekitiibwa y'ensonga lwaki tuli mu nkuuka tuli mu Lubiri abagenda okubeera enkuuka 32 Enkuuka Tobongo. Okulambula gate ez'enjawulo n'okulambula ebifo eby'enjawulo abantu bagenda kuyitawa abali ku station n'abalala bagenda okujjawo. Abagenyi ab'ebitiibwa abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka ab'ebitiibwa bagenda kuyita ku main gate ye Wankaaki n'abagenyi bonna abakaadi abayitiddwa mugenda kuyitira ku gate ya main gate ye Wankaaki ne parking eri awo wansi ku mukono oba oveere mukono gwa kkono abo bagenda okupaakinga abagenyi abayite. Kakati ate ku gate ey'omu Ndeeba ey'Ekibuye n'eno mu Mbuzi ezo zonna zigenda kubeera nzigule. Buli mulyango gwonna ku mulundi guno gw'omu Lubiri gwonna gugenda kubeera muggule. Tetugenda kuba mu nteekateeka eri enkadde ng'ate omulyango guli gumu kuba Olubiri lunene otambula mayiro nga 2-3 okutuuka ku gate ate endala. Ensonga lwaki tusazeewo ku mulundi guno olw'enteekateeka ne namungi w'omuntu agenda okubeera wano gate zonna tuziggudde. W'otuuka wonna oyingira buyingizi security wonna yataddewo dda bw'okufulu okulaba nti buli ayingira talina kisi kyonna kyayingira kutuusa ku bulabe bwa muntu munne. Gate zonna nzigule. Ab'ebintu mugenda kuyitirira ku gate ey'omu Ndeeba ye gate yokka eyingiza ebintu naye tubasaba okubeera safe. Ab'ebintu mujje, ab'ebintu ebyokulya mujje ennaku z'omwezi nga 3. Ennaku z'omwezi nga 3 ab'ebintu tubadde tubasaba mujjeko olwo muyingire 31 tetwagala mutaataaganyizibwe babagobere ebweru. Ndowooza ensonga nzogedde ebibuuzo biri ludda wa? Kuyingira ssente mmeka entuufu?
Kaakati olunaku mpozi nga nsinziira ku TV zonna ezintunuulidde, mwenna media tubeebaza nnyo mwenna abakunze abantu okulaba nti omukolo guno gugenda kubeera, abantu bonna bagutegedde, aba social media platform zonna mwebale nnyo okulaba nti mukoze kinene nnyo okulaba nti enkuuka eno ebeera mu byafaayo nti yenkuuka esinza okufuna tookability ku TikTok, Facebook, Twitter ne Instagram. Lozo oluzungu muluwulidde bulungi nnyo. Mwebale nnyo, ekyo mukikoze bulungi nnyo. Nammwe abalowooza nti mwogera amawulire agatali matuufu naye kati ngaffe abaasoma publicity abaazaalibwa nga tugimanyi muba mulanga nkuuka. Mwebale nnyo, enkuuka mugiranze nnyo naye mulimu okuluna ekyenjawulo. Enkuuka abagenda okuyingira okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya nga Sendegeya Muhammad ng'agenda okusuka ku stage n'omukyala gwe bayita King Shiba n'omukunjata Sera be bagenda okugulawo enkuuka. Ssaawa 12:45 emiryango gijja kubeera miggule.